Oluvannyuma lwa liigi y'eggwanga ey'okuntikko eya Uganda Premier League okuwummulamu akabanga okuwa bannayuganda omukisa okwetaba mu kulonda, liigi eno egenda kuddamu okuzannyibwa enkya n'emipiira 3 nga gigenda kuzannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gugenda kubeera wakati wa Police FC ng'ekyazizza Calvary FC ku kisaawe Kikira Road Arena era klabu zombi zikoze okutendekebwa okusembayo. Ahmed Olima amyuka omutendesi wa Police FC agamba abazanyi babateeseteese bulungi okuva mu mupiira guno n'obubonero 3. It's not an easy fixture. It's always difficult to play those teams who are a little bit behind. We don't undermine them. We're in fact scared of them. We don't know what they're going to give us. But all in all, the most important thing is we're at home. We're ready for them. The game for tomorrow, I see the players, we have attitude. Everyone want to play the game for tomorrow and to win the game. Omupiira ogwokubiri gugenda kubeera wakati wa UPDF FC ng'ekyazizza entebe UPPC ku kisaawe Bombo. Livingstone Mbabazi amyuka omutendesi w'entebe UPPC agamba omupiira guno tegugenda kubabeerera mwangu wabula ekigendererwa kyabwe kyakuva Bombo n'obubonero 3. Tukola ebintu byaffe ne tutwaininga neero tuze okutwaininga tu omupiira gw'enkya naye byonna bye tugenda okukola Mukama waffe Katonda yajja okusalawo ani anaawangula. Naye ffe nti eno ttiimu mpya tetuzimba tedevelopinga ne tutegeka kubanga tuli mu competition tebazimba. Ate omupiira ogwokusatu gugenda kubeera wakati wa KCCA FC ng'ettunka ne Maroons FC guno nga gugenda kuzanyibwa ku kisaawe Kiruzira Prisons Grounds amaka ga Maroons FC. Vipers Sports Club yekulembedde ekimeeza ekya Uganda Premier League ng'erina obubonero 27 okuva mu mipiira 11. KCCA FC eri mu kyakubiri ng'erina obubonero 26 okuva mu mipiira 12. SC Villa eri mu kyakusatu n'endala ne zigoberera. Ate ekibiina ekidukanye